bw'atyo bw'ayogera Mukama. Katonda agenda kwogera n'obulamu bwaffe mu programu eno. Bw'atyo bw'ayogera Mukama. Sebo n'ennyabo wenna andaba ku AvventoMedia TV, njagala okutwala omukisa guno okwanirizaako ennyo mu ngeri ey'enjawulo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Njagala okwebaza Katonda akukuumye, akulabiridde, akuliisizza, akunywesezza. Mu mazima Mukama akoze bulungi, ate era nange ng'omusumba nange Mukama ankoze bulungi. Amannya yenze omusumba Mpande David, asumba ettwale ery'eggayaza mu kanisa eya Seventh Day Adventist Church mu Central Uganda Conference. Njagala kwebaliza ddala Katonda omukisa gwatuwadde ku AvventoMedia TV okuba nti kati tusobola okwogera Katonda ng'asobola okuyisaawo eddoboozi okwogera naawe, okwogera nange mu buli mbeera yonna, kubanga twetaaga Katonda. Olw'ekyo njagala kugamba nti erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo nnyini ddala. Yeebazibwe kubanga akuyisizza mu biseera ebizibu. Yeebazibwe kubanga ne kaakati akuleseewo ng'okyali mulamu. Yeebazibwe kubanga oli ky'oli lwa kisa kye, lwa kwagala kwe, kubanga ye Katonda. N'olw'ensonga ezo njagala kutegeeza ebigambo bino wammanga nti mukwano gwange omwagalwa, omulabi wa programu eno bw'atyo bw'ayogera Mukama, ne munno mutegeezeeko, neighbor yakuli okumpi mutegeezeeko nti waliwo TV ey'ekitiibwa Katonda kwayita okwogera n'abantu. Kowoolako munno, mukubireko kasimu, muteekemu ka message aka WhatsApp omugambe nti programu yaffe ŋŋanzi eya bw'atyo bw'ayogera Mukama etandise. So n'olunaku olwaleero twagala Katonda ayogere naffe. Awamu n'ebigambo ebyo katuweeyo okusaba tutandike ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero. Katonda omuyinza w'ebintu byonna Mukama, ye gwe Katonda waffe, tetulinayo mulala. Tetulina wakuddukira okujjako okujja mu maaso go. Mu kiseera kino Mukama, omusajja ono akwagala nnyo oyogereko naye, omukyalo ono akwagala nnyo oyogereko naye. Y'ensonga lwaki azze okubeerawo mu kusinza kuno okw'olwaleero. Obeere wamu naffe, oyogere naffe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekigambo kya Katonda, Bayibuli, kirina ebigambo byekyogera. Bayibuli eno erimu ebigambo bingi byezzeeyogera n'abaana b'abantu. Era mu Bayibuli muno Katonda mwayima okwogera naffe, okwogera nange, okwogera naawe. Mu Bayibuli mulimu abantu ab'enjawulo abazze babeerawo. Omulembe gwaffe guno gwe tuliko, gwe tutambuliramu, si gwe gusoose okubeerawo. N'ebintu ebiri mu nsi eno tebitandise leero okubeerawo, byabeerawo dda, bizze bibaawo. Newenjogerera olwaleero ebintu ebitambulira mu bulamu bw'abaana b'abantu tebitandise leero okubeerawo, kubanga n'ensi kwe tuli tetandise leero. Weewaawo tuyinza okulaba ebintu ebifaanagana ng'ebipya, naye kambategeeze kino, ssebo, ebintu bino byeddamu bwezzi. Mu kweddamu kwabyo nga bigenda byeddamu, ebimu olw'okubanga ffe tuzaaliddwa ku mulembe guno ne tubiraba ng'ebipya, naye ng'ekyamazima nze mupya ku mulembe guno, kubanga okuva edda n'edda nali siriiwo. Obanga ekyamazima yeggwe mupya ku mulembe guno, kubanga okuva edda n'edda wali toliiwo. Njagala otwale ekyokulabirako. Ensi ebalirirwa okuba nti ebaddewo emyaka egiwera, naye abamu ku ffe tubala egy'obukulu 30, egy'obukulu 20, egy'obukulu 55. Bwe tulaba abala egy'obukulu 9 ne tukuba enduulu, ne tuwayo n'ekirabo ekyokwebaza mu kyaki nti Katonda atukoze bulungi. Naye njagala okutegeeza ebigambo bino nti ensi yali yabaawo dda oluvannyuma nga gwe tonnaba kubeerawo. Naye awamu n'ebyo njagala okujjukizaayo n'ekigambo ekirala nti ate mu pulogulaamu eno bw'atyo bw'ayogera Mukama, ekyamazima kiri nti Katonda y'ayogera, era mu mazima bw'atyo bw'ayogerera ddala. Naye oyo ayogera Katonda ate ye yaliwo, yabaawo, atajja kubaawo, ate alibeerawo emirembe n'emirembe. Y'ensonga lwaki tumwogerako nga Katonda, olw'okubeerawo kwe, ate olw'okuba nti alibaawo, ate olw'okuba nti ajja kubaawo emirembe n'emirembe. Eyo y'ensonga lwaki
tumwogerako kubanga oyo ye Katonda. Yakati waliwo kyenjagala okulaga nti newankubadde ensi yabeerawo dda naye ate yagiteekawo omutandisi wa byonna Katonda kitaffe God the Father, ate ye yabeerawo dda. Olwekyo okubeerawo okwo okwedda nga tewannaba kubeerawo kintu kyonna ye nga waali. Mu kuteesa kwo okw'ekitalo n'ateesa okutonda omuntu. Bwe tutyo ne tujja ku nsi okuyita mu Adamu, emirembe ne gijja nga gitambula okuva ku bajjajjaffe ne gijja nga gyeseseetula okutuuka w'oli olwaleero. Nange ng'omusumba wendi olwaleero ne bye tulaba olwaleero. Bwe tutuukidde wano mu nsi nga mulimu embaga mpitirivu bye tulaba kaakati, newankubadde tezisoose busoose zabeerawo dda. Obanga embaga eziriwo kaakati zimenya emiti, ezimenya emiti zaali zibaddewo kodda. Bwe tutuukidde olwaleero nga mu nsi muli okusanyuka okwa buli kika, naye kankutegeeze kwabeerawo kodda. Bwe tutuukidde leero gwe ssebo njagala okutegeeza ng'abantu banywa n'eccupa ne bazinywa, naye ekyo si kyekisoose, nakyo kyabeerawo kodda. Abantu banywako dda n'endeku ne bazivuunika. Kakati njagala okutegeeza gwe nnyabo, wondabira wano wenjogerera naawe, abantu bayendekuza dda nga we baagala. This is not the first time. Embaga zaali zibaddewo, guno si gwe gusoose. Bakabaka tubadde nabo, tubadde n'obukulembeze mu nsi eno, tubadde ne ba leaders ab'enjawulo abali so powerful. Ebyafaayo bya Bayibuli byogera ku musajja omu eyaliwo mu kitiibwa kye eky'obukulembeze, newankubadde nga ne leero oba oli awo bye yali akola nga nakati weebiri, naye mu kitiibwa kye eky'obukulembeze n'ameggana ne Katonda. Kyenavudde njagala okutegeeza ekigambo bwedda kyenwana okutegeezaako bwe butukuvu bwa Katonda. Katonda omutukuvu. Our God is a holy God. Yabeerawo dda, mutukuvu, so powerful, so great, wa buyinza, w'amaanyi, asobola byonna. Ekyo kye kimuyisa Katonda wange era kye kimuyisa Katonda wo, kubanga Katonda oyo w'amaanyi, wa kitiibwa, wa buyinza. Ebyafaayo bigamba bitya? Emirembe gy'abakabaka ejjajja gitambula mu ngeri ey'enjawulo. Bakabaka ab'enjawulo bajja babeerawo ne bavaawo ne babeerawo ne bavaawo, olwatuuka nga wabeerawo obwakabaka obw'e Babiloni. Obwakabaka obw'e Babiloni bwabeerawo okumala ebbanga ddene, naye okusinga bwabeeramu omusajja eyayatiikirira ennyo amanyiddwa nga Nabukaduneza. Nabukaduneza musajja eyayatiikirira mu ngeri ey'ekitalo mu bufuzi bwe obw'obwakabaka. Newankubadde okuva ku mulembe gwe tuuka leero wabaddewo bakabaka abayatiikiridde mu ngeri ez'enjawulo, naye Nabukaduneza mu kitiibwa kye yayatiikirira. Era kambategeeza ebigambo bino, ne Katonda omutukuvu eyabeerawo edda yasalawo akyalireko Nabukaduneza. Era one day one time ebyafaayo bya Bayibuli biraga olunaku lwali lumu Katonda n'akyalako ewa Nabukaduneza. Nabukaduneza ne Katonda basimbaganako amaaso n'amaaso ne beetunuulira. Era omusajja ono yakola ebyebuzira bingi okulaga nti si wakuzannya, kubanga yagendako ne mu yeekaalu ya Mukama n'awambayo n'ebintu bya Mukama. Katonda ne bamuwamba ate ne Katonda n'akkiriza okumuwamba. This man was a great leader. Yali musajja w'amaanyi, yali kabaka w'amaanyi, yali mukulembeze w'amaanyi. Naye newankubadde nga kyali bwe kityo, Nabukaduneza oluvannyuma lwa Katonda okumukyalira emirundi egiwera yamala n'ategeera Katonda nti Katonda w'amaanyi, Katonda mutukuvu. Oluvannyuma lw'ebyo Katonda bye yakola ng'akyalidde Nabukaduneza, yamukyalirako n'amukyusa okumuggya mu bantu, n'agenda amuliisa omuddo mu ttale okumala emyaka 7, bye biseera 7. Nabukaduneza ng'alya muddo naye ng'obwakabaka Katonda abukuumye, ng'entebe tewali agizeemu kugituulamu. Katonda yakikola. Nabukaduneza n'ategeerera ddala nti waliyo Katonda omutukuvu ayina obuyinza. Katonda yakyalirako Nabukaduneza bwe yasuula Sadraki, Misaki n'Abedunego mu muliro. Katonda n'akyala. Nabukaduneza agenda okutunuulira nga Katonda akyadde muzibu nnyo. Alabika si Katonda wa kuzannya, si Katonda wa kumanyiira, si Katonda
ono abeera mu ndeku, si ye Katonda w'emiti oba ow'ensozi. Kingi Nabukadneza agenda okulaba ng'ono Katonda ayakayakana, Katonda ono nga wa kitiibwa, Katonda ono nga wa maanyi, Katonda ono nga wa njawulo. Nabukadneza bw'alaba nga Katonda ono ayakayakana, wa maanyi, wa kitiibwa, wa njawulo, n'ayisa ekiragiro abantu bonna abali mu bwakabaka bwe bagende basinze Katonda ow'omu ggulu, oyo gwe yalaba ayakayakana, ow'ekitiibwa, ow'enjawulo, ow'amaanyi. Ebyo Nabukadneza abitegeera ddi? Katonda omutukuvu ng'amaze kumukyalira n'alyoka ategeera. How I wish as a pastor nti mukazi gwe naawe byoyitamu byonna Katonda afunayo akadde n'akukyalirako. How I wish musajja gwe Katonda afuneyo akadde akukyalireko, kubanga nze sikutegeera byoyitamu naye igwe Katonda abimanyi. Era oyo singa akyalako gy'oli naawe osobola okukola Nabukadneza kye yakola, n'ogwa ku maviivi n'okola ekirangiriro, ekyalo kyonna ne baneiba basinze Katonda atudde mu butali gwawo omutukuvu, oyo akukyaliddeko. Omanyi Katonda ono bw'akyala ebintu tabireka kyekimu, bw'ajja abeera azze. Okukyala kwe kulekawo enjawulo, okulabika ke nga Katonda tekuleka nsi n'abantu be nti bali kyekimu. Bw'amala okukyalira omusajja ono amanyiddwa nga Nabukadneza, Nabukadneza n'ategeera Katonda tekikwewuunyisa abalina essuubi ly'okutuuka mu ggulu bwe mulisanga Nabukadneza mu bwakabaka obw'omu ggulu. Temwewuunye ekyo, kubanga kisobokera ddala okubaawo, kubanga Nabukadneza kye yakola yategeera Katonda ow'omu ggulu. Olw'ekyo tukyayinza okumusanga mu ggulu. Ebyafaayo biraga nti omusajja ono bw'amala okufa, obwakabaka bwe bwasikirwa. Bayibuli eddamu okutulaga Berusazza. Berusazza ono kabaka ekimu kye yakola kwe kufumba embaga, osinziira ku bigambo ebitukuvu ebyogera. Era bw'ogenda mu Danyeri essula ey'okutaano etuwa narration eya story eno ey'omusajja ono Berusazza kye yakola. Bayibuli yange olw'okubanga nagibikudde dda, njagala kusomera mu ssula ey'okutaano olunya olusooka. Omuwandiisi agamba Berusazza kabaka yafumbira embaga ennene abaami be 1,000 n'anywera omwenge mu maaso gaabo 1,000. That is the first verse. Omusajja kye yakola mu kitiibwa eky'obwakabaka kwe kufumba embaga n'agenda ayita abantu 1,000. Asaba ne banyabu newaliro newankubadde nga waliwo ebizibu by'endwadde ebitutawaanya, embaga zikyafumbibwa, emikolo bakyagikola. Omusajja yali kabaka, sente weeziri, buli kyayagala akyetuusaako. Abantu abamu batuuka n'ekiseera n'ebya Katonda nga biringa ebitakola sense, kubanga buli kye yandisabye eri Katonda akirina. Yandimusabye abaana naye Mukama yamuwa omukisa, yazaala, alina balongo, yazaalamu n'abasatu. Yandibadde kale asaba obugagga naye Mukama yamuwa omukisa, emmotoka agirina avuga, ettaka alirina. Yandibadde asaba okugenda ebweru naye kakati ebweru ennyonyi yazifuula bugaali, ndwadde ze zireese ebizibu, naye agenda nga bw'ayagala n'akomawo. Kakati anoonya ne kyasaba Katonda takiraba. Alina obutuuze mu Amerika, alina obutuuze mu Uganda, alina obutuuze mu London, alina obutuuze everywhere. Kati anoonya kyasaba Katonda takiraba. Money is there, sente weeziri, so asabe ki? Abantu omu kye bava bawuliranga okusaba kulinganga okutakola makulu gye bali, ne basalawo okukizanyuka n'okucakala mu sente ze balina. Omusajja ono amanyiddwa nga Berusazza bw'afumba embaga n'ayita abaami 1,000 ne bakuŋŋaana. Bwe bakuŋŋaana ne bagamba nti kale tujaguze, kubanga kakati buli kimu kiri mu mikono gyaffe, kubanga buli kimu nze kabaka nyina obuyinza. Naye olowooza baali 1,000 bokka, baaliko bamalaya baabwe, kwaliko abeetunda, kwaliko abantu bonna b'ekika ekyenjawulo. Abantu ab'enjawulo be yayita kabaka n'afumba embaga. Olwokubiri lugamba lutya? Olunnya olwokubiri lugamba nti Berusazza bwe yali ng'alega ku mwenge n'alagira okuleeta ebitundu bya zaabu n'ebya ffeeza Nebukadneza kitaawe bye yajja mu yeekaalu eyali mu Yerusaalemi, kabaka n'abaami be, abakyala be n'abazaana be babinywese. Mu bufuzi bwa kabaka Nebukadneza yali awambye ebintu bya Mukama,
ng'abiwambye mu Isirayiri e Yerusaalemu. Mu byo mwalimu ebikompe bya Mukama, mu byo mwalimu ebintu ebya ffeeza ebyabeeranga mu yeekaalu ya Mukama, mu nnyumba ya Mukama. Nnyabo njagala ontegeere bulungi ebyabeeranga mu nnyumba ya Mukama. Nabukaduneza bye yali awambye n'abireeta. Omusajja ono yali amanyi bulungi nti kitaawe yabiwamba n'abireeta, naye ndaba ng'ono kabaka alina endowooza mulimu yeegamba kitange alabika yali muteeteezi, naye nze sitya, nze n'ebya Katonda mbikozesa. Bayibuli egamba kasita ya testinga ku mwenge n'awulira ng'akyamuse n'agamba no, baleete n'ebya Mukama nabyo tubinywese omwenge. Njagala weetegereze ekigambo kino. Kirabika kitange yali akaddiye nga tamanyi ngeri yakucakala, naye nze Berusazza kabaka omuto manyi engeri y'okucakala. Muleete n'ebya Mukama tubicakaliremu. Bamalaaya banywere ku bikompe bya Mukama ebitukuvu, omwenge bagunywere mu bikompe bya Mukama ebitukuvu. Alyoka adigidde ng'adigidira ku bya Mukama ebyabeeranga mu yeekaalu ya Mukama awali okusinza. Berusazza Nabukaduneza kitange alabika alina bye yeerabira, alabika yali Katonda n'amusaagisa busaagisa. Ate njagala okujjukiza gwe mukyala gwe naye musajja gwa ndaba nti omusajja ono Berusazza ebyatuuka ku kitaawe byonna yali abiraba bulungi. Yamanya Katonda bye yakola kitaawe Nabukaduneza, naye kati ali mu kwekangabiriza. Omanyi, njagala okuyimirira kwano nsooke mbategeeze mmwe abaagalwa, waliwo ekiseera bwe kituuka bassebo ne bannyabo ne tugamba nti ebya Katonda tebikyakola makulu kati, nti ebya Katonda kati newankubadde yali agamba bw'ati nze kati nange nkola bwe nti, no, newankubadde Bayibuli egamba kola kino kati nze ngenda kola bwe nti. Waliwo omuntu waatuuka ne yeerabira Katonda, naye kankutegeeze Katonda ono omutukuvu tasirika. Katonda ono omutukuvu tasirika, asigala atunuulira, asigala anoonya, asigala apima abantu be. Gwe musajja gwe, simanyi oba okimanyi nti olunaku lumu waliko ekitukuvu kya Mukama, wagendako ku kanisa n'osaba, naye kati wabyerabira. Mukazi gwe wayimbirako mu kwaya emu mu church, ng'oyimba mu kuweereza Katonda okw'ekitiibwa, naye kati wabyerabira, oli kitukuvu kya Mukama gwe. Gwe musajja gwe waliko omusajja abeera mu church ng'osinza, ng'obuulira, wakwatako ku Bayibuli, naye kati gwe osula n'endeku, wabyerabira dde ebya Bayibuli, naye nze njagala okujjukiza oli kitukuvu kya Mukama. Kisibookera ddala okubanga mwannyinaze wosinzidde okundaba gwe mukazi gwe wondabira kakati okakasiza ddala nti kyenjogera nsonga. Oli mwana wa musumba, oli mwana wa mukadde wa kanisa, oli mwana w'abaweereza mu kyaki, oli mwana wa kanisa. Gwe ekituuti kikaayanira, naye wenjogerera olwaleero nga bali mu kukulegako, eyo gye simanyi. Njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo, omusajja ono ebyamuviiramu ebizibu byebyo okwerabira ebya Mukama. Waliwo omulanga gwe njagala okukubira mwannyinaze, teweerabiranga ebya Mukama n'obigatta wamu n'ebyomuzizo. Mu nsi mulimu ebyomuzizo, togattanga bya Mukama na bya muzizo. Our God is a holy God. Katonda waffe mutukuvu, Katonda waffe wa njawulo, Katonda waffe wa kitiibwa, asaana okusinzibwa, asaana okuweebwa ekitiibwa. Togatikanga bya Katonda na mwenge. Waliwo ebitegatta, bw'obigatta ekibalo tekivaayo, ky'ogasse tekitegeerekeka. Berusazza kye yagatta ekyavaamu kyali kizibu nnyo. Ate waliwo ebigambo ebitwewunyisa. Omuwandiisi wa Bayibuli awandiika n'agamba nti Berusazza bwe yalinga yakalega ku mwenge ng'alegako bw'ati. Ekigambo ekyo mu Luzungu kiwandiika nga kigamba when he has just tested, yali yakanywako. What does this mean? Daniel mu kuwandiika yali so clear. Daniel talaga nti omusajja ono kabaka Berusazza yali atamidde. No, yali tatamidde. Era njagala okutegeeza gwe musajja gwe, Berusazza kye yakola yali akitegeera bulungi. Omanyi omuntu eyakatandika okunywa aba tannatamiira.
omuntu aba yakatandika aba ategeera he was sober. Olwekyo agenda okukola kyakola okutumya ebya Mukama yali ategeera. Omusajja ono Berusazza teyalina kyakwewolereza kyonna nti obanze saamanya. Singa yali atamidde yalina ensonga ey'okwogera nti natumiza ebya Mukama naye nga sitegeera bulungi, mbadde nnyweddeko ku mwenge. Omanye abantu bwe banywa ku mwenge bafuuka ekirala. Ewaffe eyo mu byalo waliyengayo abasajja n'abakazi abanywa omwenge, naye bw'abanga tannaba kunywa mwenge agenda akuba n'ejjambo n'abuuza ne ku bantu, naye bwe yamalanga okuteekamu ne gumufuula. Ogenda okulaba asimayiringira buli muntu, ogenda okulaba ku ttaka tanjanywerako, ogenda okulaba tabalansinga, ogenda okulaba musajja wattu aliawo ne mukazi wattu eyagenzenga engoye zimutuuka bulungi, ogenda okulaba atandise okujjamu lumu ku lumu. Waliwo omusajja wattu eyagunywa n'ajjako essaati n'agikwata mu ngalo, teyakoma ku ekyo n'ajjamu empale n'agikwata mu ngalo n'asitama. Buli ayitawo gw'abiraga bw'ati takyategeera bulungi. Singa musajja ono yali atamidde yandibadde n'ensonga ey'okwekwasa mu maaso ga Mukama. Oh, you know God, I was drunk. Nali mutamivu. And listen to the Bible. Omuwandiisi ali very clear. Omusajja yali yakatandika okunywa. Omanyi kambategeeze mmwe, abantu ba Katonda abaagalwa, tewali kintu kizibu nga kintu kya kutesitinga. Ate nga by'otesitinga si bibyo. Buli lw'otesitinga ekiri against God, ekiwakana n'enteekateeka ya Katonda, bibeera bizibu. Omusajja atesitinga naye kyatesitinga akitesitingira wakyamu. Kale gwe musajja gwe watesitinga obusamize, simanyi oba omanyi gye bukutuusizza. Wandibeeranga Berusazza, tugenda kumulaba bwe yatesitinga ebitukuvu bya Mukama byamukomyawa. Bw'otesitinze ku busamize bukututtewa. Bakutandisa mpola mpola. Wate otandika okusaddaaka watandikira ku bunyonyi n'ogamba obwo nabwo n'obuwaayo, ne bakutambuza ne bakutwala ku nkoko n'ogamba just nkoko, eyo naye enkoko n'ogiwaayo. Bwe baali bakutwala ne bakutwala ku mbuzi, just goat, eyo naye embuzi n'ogitwala n'ogiwaayo. Ne bakusembeza mpola mpola ne bakutwala ku nte, eyo nayo n'opakasa n'otunda n'ekibanja kya jjajjaawo, ente n'ogiwaayo. Bane waliwo ebintu ebineewunyisa. Osobola okupakasa embuzi ogitwale mu busamize naye nga gwe tolyanga ku mbuzi namba yiyo ne mukazi wo n'abaana bo. Osobola okupakasa enkoko ogiweeyo naye nga gwe togiryangako wekka, n'enkoko nkulu tomanyi weewoma naye n'ogipakasa ogiweeyo. The problem of testing things. Bayibuli egamba nti bwe yali yakalega, bwe yali yakatesitinga ku mwenge n'alaluka n'agamba baleete n'ebya Mukama. Bwe watesitinga ku bwenzi walaluka n'amaka go gaafa. Kubanga omukyala yanoba bwe yabimanya. Abaana bakutunuulira nga tebakyakutegeera, nabo tebakyategeera kitaabwe. Kati mukazi gwe oli awo mu nnyumba w'osinzira okundaba naye ng'omanye ekyayono n'amaka go watesitinga bwenzi. Musajja gwe ekyanoonya ekitiibwa ky'omu nsi eno si kirala, watesitinga obwenzi. We wamala okutesitinga n'otumya abali eno abali eri bonna babaleete, kati n'omuwendo togumanyi. Wenjogerera olwaleero oweza ab'enjawulo, oweza abataano ge mabeere 10 oli nago, oweza 10 ge mabeere 20 oli nako. Njagala kutegeeza mukwano gwange omwagalwa ekizibu ky'okutesitinga. Let me tell you this, ng'omusumba gano ge magezi ge njagala okubawa mu programu eno nti bw'ati bw'ayogera Mukama. Katonda agamba bw'ati, bw'aba yatonda omusajja omu n'omukazi omu, beera ne mukazi wo, Mukama anaabakyalira, Mukama ajja kubawa omukisa. Katonda agamba bw'ati, bw'aba yatonda ng'oli wa kusinza Katonda mwannyinaze, komaho mu kanisa, kwata agalabo k'oliyimba, kwata lesoni, kwata bayibuli yo, genda osome, Mukama ajja kuwa omukisa. Bw'atyo bw'ayogera Mukama. The problem of testing things. Kankutegeeze mukwano gwange, omuwandiisi agamba nti omusajja ono bwe yalegako n'atumya. Obadde okimanyi nti we walegako n'ofuluma omulyango gw'ekyaki mubasinza Katonda, list ebalibwa mubasinza worshippers of list, the list of worshippers ne bakujjamu. Kale kanisa ekunoonya buli sabbiiti tekulaba, bakujja mu list. Olaba n'abali eri mizikiti buli Friday bakunoonya tebakyakulaba. Wali musiraamu kabisa atanywa mwenge, kali tova mu birabo.
wali musiraamu atali ambizi kati kwosiiba omusajja atuula mu ekelezia n'alinda abakkiriza bajje tebaliiwo bali ludda bali mu kusamira mu katuliki gwe okola ki mu ssabu. Njagala okutegeeza gwe sseba mpuliriza ebyo by'otesitinga si bibyo vaayo bw'atyo bw'ayogera Mukama. This time Katonda ayita abantu be yonna gye bali, come back to me. Mutukuvu abaagala mu maaso ge, todduka mu maaso ga Mukama, akwetaaga waali. Musajja ono ayogera ebigambo bino ti omusajja bw'amala okulegako n'atabula ebintu n'alagira baleete ebikampe bya Mukama, ne babireeta balyoke babinywese. Banywesa byani? Ebya Mukama. Waliwo ekintu ky'otasaanidde kukkiriza mu bulamu bwo, okuddira Mukama bye yatuwa obitwale mu ngeri y'okusamira. Ekyo lokikkirizanga. Yali amanye ebikompe bino bakabona be babikwatangako, abantu ba Mukama abazze okusinza be babikozesanga. Ebintu bino byabanga bya mu yeekaalu ya Katonda. Kaakati laba gyabitutte, bamalaaya n'abantu be banywese omwenge. Kangende ku lwokusatu, Bayibuli egamba bweti, awo ne baleeta ebintu ebya ffeeza ebyaggyibwa mu yeekaalu ey'ennyumba eya Mukama eyali mu Yerusaalemi. Agamba nti ne kabaka n'abaami be, abakyala be n'abazaana be ne babinywesa. Ne babinywesa omwenge. Kati kangende ku lunyiriri oluddako kubanga saagala budde kundeka nga sinaba kutegeeza nsonga zino. Olunyiriri olwokuna lugamba ne banywa omwenge ne batendereza bakatonda aba zaabu n'aba ffeeza n'ab'ebikomo n'ab'ebyuma n'ab'emiti n'ab'amayinja. Wano omusajja ono kye yakola ekisinga okubeera eky'omutawaana, kibi ki kye yasinga okukola mu sitole eno musumba gye waakasoma? Mu bye naakasoma kye yasinga okukola eky'omutawaana, kankyogere na mu Luzungu, no respect of sacred things. Obutawa kitiibwa ebitukuvu bya Mukama. Gwe musajja gwe njagala okutegeeza ensi yadde weeri erimu buli kimu, naye mu nsi mwe tuli mulimu ebitukuvu bya Mukama kubanga Katonda mutukuvu. Gwe mukazi gwe njagala okutegeeza, simanyi oba neetegereza bulungi naye njagala ontunuulire kubanga waliwo point gye njagala okutegeeza. Mu nsi muno nnyabo mwoli mulimu ebitukuvu bya Mukama. Taata, waliwo ebitukuvu bya Mukama. Oba okkiriza oba tokkiriza, bw'atyo bw'ayogera. Oba kiwakanya oba okigaana, bw'atyo bw'ayogera. Waliwo ebitukuvu bya Katonda. Ekibuuzo kye njagala okuleeta gy'oli, simanyi oba omanyi nti waliwo ebitukuvu bya Mukama. I don't understand that. Era simanyi mwannyinaze oba ebitukuvu bya Mukama obimanyi. Sikitegeerera ddala oba osobola okubyawula ebitukuvu ebya Mukama n'obyawula ku bibyo abange. Waliwo ebyaffe kubanga nange nyina ebyange. Ekimu ku byo nyina omukazi wange era nenkusangayo nkubuuza akana n'akataano, okimye ekyewange nga sitegedde, because my wife is mine. Nyina ebyange, ndi musajja mufumbo, nyina abaana abo bange, era bwe ntuuka they say daddy kulikayo kubanga amwe daddy at my home, that is my home. Ebyo byange, Mukama mpadde omukisa, nengulayo akamotoka, nengulayo poloti, nzimbemu obuyumba. Ebyo byange, those are my things. And let me tell you this, kyemaniro si wanu ekyalo kikye yakikulembera. Lino eggwanga gavumenti erina ebyalyo, ku ssente zo kuliko omusolo gwa gavumenti, ezo za gavumenti. Nezo tadde ku mobile money kuliko eza gavumenti, ezo za gavumenti. Ne Yesu yakimanya, ebya Kayisaali bya Kayisaali n'ebya Katonda bya Katonda. Kati kankutegeeze, waliwo ebya Kayisaali, waliwo emisolo egya gavumenti, naye ebyo byonna nga weebiri gavumenti erina ebyayo, naawe erina ebibyo. Kankutegeeze kino, Katonda naye ayina ebibye. Ekyomutawaana ekitukoze obubi, tutegeera nnyo ebyaffe, ate ekizibu kye tulina, ebyaffe tebituyamba nnyo kubanga ennyumba tuzibeeramu eyo yaffe, naye bwenfa njireka. Ozimba ennyumba eri permanent naye nga gwe toli permanent, oli temporal.
n'oteekayo omusenyu n'oteekayo enkokolo n'oteekayo emitayimbwa ne bagamba ennyumba yakuwangala emyaka 3 naye ng'ekyamazima wonooba wangadde nnyo 5 kwogenda okufiira oli temporal but the house is permanent naye erabika ng'eyiyo but in the long run it seems nayo si yiyo. Omusajja ono ajjayo ebitali bibye ebya Mukama. Kankutegeeze na kino ebya Mukama bibeera bitukuvu. Njagala oyawule ebibyo mu bya Mukama. Musumba tuyamba otulageyo ku bya Mukama ebitukuvu. Let me do this. Bwe binaaba tebiwedde wano naakomawo nembibalaga. Ebimu ku bya Mukama ebitukuvu byotasaana kuzanyisa mukazi gwe nawe musajja gwe kubanga bitukuvu. Ebimu ku byo byotasaana kuzanyisa ky'ekigambo kya Katonda Bible. This Bible ekigambo kya Katonda kitukuvu. Bible ntukuvu. Era omuwandiisi wa Bible yalimba mu Timoseewo akyogerako 3:16 ti kubanga buli ekyawandiikibwa kyaluŋŋamizibwa Katonda. Ekigambo kya Mukama kino kyaluŋŋamizibwa. Mukazi gwe Bible tegenda kwogera byakalebule. Kankutegeeze omanyi abantu boogera ne boogera ebyakalebule. Omanyi naffe twali nga tukyali bato nga twogera emboozi eza buli kika ne tunyumya kano ne tunyumya kali twogera ne twerimba ebyawa n'ebyawa. Osobola okunywa ne mukwano gwo ne mwerimba naye Bible terimba. Bible egamba etya? Ebyawandiikibwa ebitukuvu bigamba bitya? Ebyawandiikibwa ebitukuvu byogera ku mbeera gye tulimu olwaleero. Abantu batunulira endwadde ezijja mu nsi eno ne beewuunya zitandika zitya okujja. Ne batandika sitole abazungu bakoze akawuka. Ne batandika sitole era kano ka korona kavudde China. Ne batandika sitole era kati omusuubuzi yasuubudde yazze nako. Era kakati baagala gaggawala. Era kati olaba kati ensi bagibala. Kakati olaba 2+2. Kakati olaba buli omu osanga kakukulu abantu boogera. Kambategeeze Bible ntukuvu bye mwogeranga bya sitole byawandiikibwa ddamu byawandiikibwa ebitukuvu. That such things must come. Yesu alyoka akomewo. Era ffe abasomi b'ebyawandiikibwa bwe tulaba okukyukakyuka kw'ensi tugenda mu Bible ebitukuvu ekitabo ekitukuvu. The Bible is the holy book of God. Kitabo kitukuvu ekya Katonda omuli eddoboozi lya Mukama mwasinzira okwogera n'abantu. Bible entukuvu. Katonda yagamba mu nnaku ez'oluvannyuma amagezi gajja kweyongera. Biri mu Bible muno era Daniel yabiwandiika ntukuvu. Leero technology gwe tukozesa to reach your home. Ndi ku technology kati okutegeeza bw'ayogera Mukama mu ddiiro ly'owendi kati wondabira ku TV yo kwennyini ku masannyalaze go okutegeeza nti Katonda ayogera. Twebaza 3BN TV kubanga etwadde omukisa guno okwogera naawe mu kiseera kino otegeere bw'atyo bw'ayogera Mukama. It's time for him to speak. Ayogera n'abantu be, ayogera n'ekkanisa ye, ayogera naffe naye agenda kwogera atya? Ayita mu kigambo. N'ekigambo kino kye kino Bible kyenkutteko n'emikono gyange. Bible ntukuvu. Kankutegeeze gwe mukazi gwe. Olabika olina ky'otannategeera kye njagala okutegeeza. Mu bintu by'osinza okuzannyisa ye Bible. Tokyagiwa kitiibwa. Ogenda okukola okomawo okooye. Tokyalina budde busoma nnyiriri. Wamanyanga ku Bible mwana gwe ng'okyali muto. Jjukira abazadde bo nga bakusomesa Bible. Mu Sabbath school twakuyigiriza Bible. Kale kanjogere ku Sunday school gye wagendanga Bible ne bakuyimbisa ebyawandiikibwa n'obitegeera bulungi. Naye bwe twogerera kati mwannyinaze nga wabivaako. My brother, we nkutegereza ebigambo bino nga wabivaako dda. Ebintu bino nga si byokyaliko kati ng'ofuuse kintu kirala munnange. Bible yayogeranga n'owulira naye kati tokyawuliriza. Wayiga n'okunywa omwenge guleesa ebizibu munnange. N'amaka go gasaanyeewo abaana tebakyasoma lwa mwenge wajeemera eddoboozi lya Katonda. Abaana nabo bakaaba kubanga wajeemera Katonda. Munnange komawo owulire eddoboozi lya Mukama mwetegefu okwogera naawe okuyita mu kigambo kino Bible. The Bible is holy. Ebyawandiikibwa bigenda binnyonnyola ebigenda okutuuka ku baana b'abantu mu biseera eby'enkomerero. Okudobonkana kwa business. Business. Abasuubuzi nga bakaaba. Business tezikyatambula. Lwaki tezitambula? Bible yabinnyonnyola dda. Abantu ba Mukama njagala bakubiriza mu programu eno ku TV yaffe eno bassebo ne bannyabo. Ab'emikwano abaagalwa muddeyo mu kigambo kya Mukama musome. Abantu nga bafubye okuloga kambategeeza abaagalwa business zoke ziyimirirewo. Mukazi wattu aba akyapapala nga bamutegeeza nnyabo guno omudaala gw'oliko
oteekwa okufunayo omuddo gw'oteekayo osobole okutunda. Bw'otobeereko omuddo gw'oteeka mu ddaala togenda kutunda yadde akatono. Omukazi watu n'anoga omuddo ogwa buli kika n'ateekayo obutunda asobole okutunda ennyo, naye gy'ako omuteekayo omudagala gye bukomye okudiba. Paani tagenda, byatunda tebigenda, bintu byonooneka. Ne bw'onoologa it is a wastage of time. Come back to God. Komawo eri Katonda, ly'essuubi lyokka lye tulina. Komawo eri ekyandiikibwa ekitukuvu otegeere okwogera kwa Katonda, otegeere bw'alamula ensi ye. Kambategeeza abaagalwa, Katonda yayogera mu kigambo kye ekitukuvu yamaliriza. Eky'omutawaana abantu butawulira Katonda bye yayogera. Omusajja w'omuwandiisi wa Mukama Dawudi yawandiika Zabbuli ayogera ebigambo bino nti Katonda ayogedde omulundi gumu naye n'empulira emirundi ebiri. Gwe nno ssebo njagala okutegeeza kye weetaaga okukola naawe olwaleero. Katonda ayagala gumu naye njagala owulire egi ebiri. Waliwo edda bwe batuyitanga ne twesigiriza n'olinda edda bwe twali nga tukyali bato ewaka, maama nga bw'akuyita n'akuyita Dawudi ne weesigiriza olinde obanga wafunikayo omukisa ogutakuyita, kubanga twamanya nga batuyita kututuma ate nga tetwagala kututuma. Kale kyova weefuula atawulidde, kale oba oli awo bayitemu munno omulala. Naye bwe yakuddangamu ogwokubiri ng'otegeerako n'esigiriza ezo kibuuku, kati osalanga amagezi ne weetereza. Bw'ayita ogwokubiri n'ogenda mangu, obadde ogamba otya maama, n'alyoka akubuuza ky'ogamba bwe nkuyisa ogusoze towulidde, awo n'osirika, kubanga ekituufu kiri nti wawulidde. But let me tell you this, maama twamuwozanga ne tumuwangula. Naye waliwo gw'otagenda kuwoza ye Katonda, kubanga newe weesisigiriza ye Katonda ategeera nti kati weesisigiriza bwesigiriza, naye ekituufu kiri nti owulidde. Kankutegeeze ebituuse ku nsi eno okwo kubadde kuyita kwa Katonda. Kankujjukize na kino olabika obadde okyerabidde. Ebituuse ku bulamu bw'omwannyinaze Katonda abadde akuyita. Brother, ebikutuuseeko Katonda akuyita. Nze sibimanyi naye gwe obimanyi bulungi, kubanga simanyi bulamu bwo kiri awo, naye gwe obitegeera. Naye ebituuse mu bulamu bwo Katonda akuyita. Katonda akuwadde omukisa n'oteekako 3BN TV eno, Katonda abadde akuyita. Katonda akuwadde omukisa oteekeko programu eno, he is just calling you okuyita mu kigambo kye. Katonda akugamba komawo, okujjako nga Bayibuli yonna ekomyewo mu makanisa gaffe. Katonda lwayinza okwogera gye tuli abantu basisimuke. Saba Mukama Katonda akukyalire mu makaago gyeyo Bayibuli, ogigobeko ebiyenje ogisome, ogijjeko enfuufu ogisome. Mwe abantu ba Katonda ani abagamba tugenda mu kanisa nga tulina Bayibuli? Ate abamu mulina effujjo n'eddalu mu kanisa n'ogendayo ku Krisimansi lwokka. Omusajja n'abeera mu kanisa mu ekereziya alinda abakirisitu bajje basabe, Sande n'etuuka ng'ekkanisa nkalu teri bakirisitu, abantu baaliriddawa bali eyo banywa mwenge, ne mulinda olwa Ssekukkulu ne mulyoka mujja mwaguza engoye empya ne mwerabira Bayibuli ewaka ne muleeta engoye empya. Ekyo kikyamu, ekyo kikyamu. Kankutegeeze gwe omala biseera weerabidde eddoboozi lya Katonda mukazi gwe. Kankutegeeze gwe agenda ku kanisa ku Saturday nga lutte Bayibuli. Njagala okutegeeza weerabira Katonda, naye waliwo ebitukuvu. Bayibuli ya Mukama ntukuvu togyerabira. Berusazza yeerabira ekitukuvu kya Mukama n'abikozesa mu ngeri ebyamuviiramu si birungi. Teweerabira bitukuvu bya Mukama ng'ekimu ku byo, the Bible is the word of God. This Bible is holy. Never ever okwebaka nga weerabidde ekitukuvu kya Mukama kino Bayibuli. Tokkirizanga kwebaka ng'okyerabidde. Kankutegeeze gwe mwannyinaze, tokkirizanga kwebaka nga weerabidde ennyiriri ez'ebyawandiikibwa. Jjukira ennyiriri zisome. Kati mwabeebaka nga mwerabidde Bayibuli, kyemuveera mwebaka nga mumeketa amannyo.
baseba ne banyaba abantu basula bameketa kwarakoroza bameketa mberenge kikina yatenge mberenge tebazirya kiro mbuliri ali yameketa amanyo bameketa amanyo berabidde byawandikwe bitukuvu abantu basula balogotana abasizi bamutwala ate kati nga bamutwala mu nnyanja aberuminati nga bamukibye kwerabira nyiriri awali bayibuli entukuvu buli lwogisoma Katonda omutukuvu ajja n'abeerawo aberuminati tebabeera wali Katonda mutukuvu soma bayibuli entukuvu okumeketa amanyo kujja genda onobeera n'emirembe egiva eri Yesu Kristo Mukama waffe. Ekyo kyenkutegeeza era kyenjagala okutegeeza mukwano gwange mpuliriza kye kino basebo ne bannyabo nti bayibuli eno Katonda bwatu tugisembeza naye asembera mu bulamu bwaffe. Njagala kutegeeza bwe nti teweerabira kigambo kino manyi bayibuli erina ebigambo byeyogera eno entukuvu kati gyenkozesa okubannyonnyola egamba mu kutya Mukama amagezi mwegasookera. Kyetegeeza ife abaasomako ku luzungu olutono ekintu ekyo bwe nkiza mu opposite side yakyo bwe kuba nti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera bwe nkikyusa kino kitekitegeeza mu butatya Mukama obusiru mwe butandikira. Beruzungu lwange lwemmanyi olw'opposite ekitegeeza nti omusajja ono Berusaza bw'ataatya Mukama n'akozesa ebitukuvu bye obusiru ne buyingirawo. Singa yatya Mukama yandibadde n'amagezi agategeera ebitukuvu bya Katonda n'abyesonyiwa. N'olwokuba teyatya Mukama obusiru, it is the opposite of the other verse. Obusiru ne buyingirawo ebya Mukama ebitukuvu n'abikozesa mu bintu ebitali bitukuvu. Emitawaana ne giryoka gimujjira. Akutegeeze ggwe buli lw'onoddira ebitukuvu n'obikozesa nga weerabidde emitawaana gikujjidde. Obudde bwange butambula naye kantwale omukisa guno okujjukiza bannaddiini bannange abasumba. Njagala okwebaza Mukama eyampita mu buweereza buno okunfuula omusumba w'ekkanisa mu Seventh Day Adventist Church. Nanteekawo ng'omusumba okuyamba abantu ba Katonda basaba ne bannyabo basumba bannange yonna gye muli eyo baweereza bannange bannaddiini ab'enjawulo yonna gye muli eyo. Katonda gwe tuweereza mutukuvu. Njagala mukitegeere basaba ne bannyabo. Njagala okubasisaako essira bannaddiini bannange obanga Katonda gwe tuweereza mutukuvu. Basebo waliwo ebitukuvu bya Mukama. Basumba bannange ebimu ku bitukuvu bya Mukama ekisookerwako is the word of God. The Bible is holy before our God. Basumba bannange bwe banga Bayibuli ntukuvu muddire ebitukuvu bya Mukama mubiteeke gye birina okubeera. Muteeke ebitukuvu bya Mukama mu kifo kyabyo. Bayibuli gitwale weeyina okubeera. Bayibuli eyina okubeera ku kituuti. Musumba buli lw'oyimirira okubuulira yimirira okubuulira ng'obuulira okuva mu bitukuvu bya Mukama. Simanyi kye ndiwoza ng'omusumba singa abantu bajja mu kkanisa okusinza ne sikozesa byawandiikibwa bitukuvu kutegeeza abantu ku Katonda omutukuvu. Simanyi bwe ndikiwoza. Simanyi bwe ndiwoza ng'omusumba bwe nyimirira okuyigiriza ne sikozesa Bayibuli eno entukuvu okuva mu byawandiikibwa ebitukuvu. Simanyi bwe ndyogera mu maaso ga Mukama. Simanyi bwe ngenda gamba Katonda ng'abantu benze mbakulembeddemu okubula oluvannyuma lw'okuyigiriza nga bwe njagala nsonga si Bayibuli bwegamba. Musumba simanyi bw'ogenda kukiwoza. Emirundi mingi tuleetedde abantu ba Mukama okwerabira ebitukuvu bya Mukama kubanga balaba naffe nga tubuulira nga tewali Bayibuli. Bwe tuba tubuulira mu maanyi ag'ekitalo naye nga tewali kigambo. Ekigambo bwe kitabaawo omwoyo aba taliiwo. Omwoyo bw'atabaawo ekkanisa egenze mu kufa. Kyova olaba abantu basudde wali Bayibuli ne bawambaatira ebintu ebirala ebitagenda bayamba mu bulamu. Njagala kubategeeza abaagalwa by'ositudde tebigenda kuyamba. Ekigenda okuyamba kye kigambo kya Katonda Bayibuli. Bayibuli eno yegenda okutaasa. Waliwo omusajja omu. Omusajja ono yali musajja ng'embeera ze si nnungi. Yali musajja wafujjo ku kyalo. Yagenda atemula abantu ku kyalo. Musajja ono yali wa mutawaana nnyo. Naye ekirungi n'ekyalo kwe yali nga tekizannya.
n'ekyalo ekyo baali bamutawaana mu njogera ennyangu nga balya, naye ng'okulya kwe balya kubanga nange ndya, naye ekyenjawulo nze ndya mmere na nnyama ya nte, bali baalinga balya bantu, baalinga basaddaaka nga balya. Bw'ogenda ku kyalo kyabwe nga tebakumanyi nga bakulya, ebyafaayo byenjogerako baali balungi. Naye Mukama waffe yeebazibwe, ekyalo ekyo nga balya, olunaku lwali lumu negendayo omubulizi w'enjiri, yagenda ne Bayibuli. Ekyomutawaana kirabika omusajja ono naye baamulya. Naye Katonda toleka nga abulizi banjiri kutulya, kubanga ng'omusumba nange sikyagala. Naye kirabika ono ye baamulya, teyalutonda. Naye ekyomukisa oguliwo bwe bamulya, Bayibuli neesigalawo. You see, ng'omusumba sometimes you need to risk in order abantu bategeere ekigambo. Oluusi obeera ng'oli ready even to lose your life as long as kigambo kya Mukama kiwuliddwa. Abantu nga banyweredde ku mazima balokolebwe. Omusajja ono Bayibuli bw'esigalawo, kiifu w'ekyalo omukulu w'abali ne bakwata ekitabo ne batandika okukisoma ne bakitaganjula. Kumbe ekitabo kye baakwata kye baali beerabidde Bayibuli yali ntukuvu. Be bakwata ekitabo ekitukuvu ne batandika okukisoma, gye baakoma okukisoma nga kibasensera, gye baakoma okukisoma nga kibasensera, gye baakoma okukisoma nga kibasensera. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Olunaku lwali lumu ne kibatuukira ddala ku mutima, ekigambo ne kibalaga ebiriibwa n'ebitaliibwa, ne bakiraba si kirungi kulya, ng'amba ennyama y'omuntu si kirungi kugirya, ne bakitegeera. Bwe bakitegeera ne bakivaako. Haleluya kyaki. Bwe bakivaako kye baakola ne balyoka baddira amapipa gonna ge baali balinawo amatogero gaabwe, ne baddira abantu be baalyanga amagumba ne bagateeka omwo, ne bateeka mu matogero gaabwe ng'akabonero ak'okulaga nti baali balya naye kati baakyuka. Baali balya abantu naye kati tebakyabalya. Ziba teziri busa. Oluvannyuma lw'ebbanga tono nnyo ne wajjawo omusajja omu ku kyalo ekyo ng'ajja yeekalakaasa, nze simanyi Katonda, nze saagala bya Katonda, ani ayogera wano Katonda? Naye baba bakyekalakaasa ne basanga abasajja bano nga bali kuyimba ennyimba za Mukama. Omanyi waliwo ennyimba za Mukama eziyimbibwa, basanga ekyalo kino kiteredde, tebakyalya bantu, bayimba nnyimba, batendereza, basinza, bawaana Katonda waabwe, bamuyimbako. Waliwo n'oluyimba olunyumira ennyo mu kisabo ky'ennyimba za Kristo mu kkanisa y'Abadventisti olugamba musirike mwenna abatatya Yesu. Bano nga bayimba, balina Katonda omutukuvu, balina Bayibuli entukuvu, basagambiza. Musajja ono kyava abatunuulira n'alaba nga bambi mu busiru balinayo ddekole. Bamaze obudde bwabwe okuva ku makya bali wano bayimba buyimbi kye kyokka. Omanyi waliwo olwogenda osinza Katonda, ekyalo ne kikulaba nga wasiriwala. Ekyo ne kikulaba nga tolina magezi, n'ogalawo ennyumba olunaku lulamba mbw'osibe ku kyaki, otegeera waliwo ekyalo we kikulaba nga atalina magezi. Olese okwambala obwakabi, oyambala zino zi Mothers Union, ab'ekyalo ne kikulaba nga atategeera. Tokyayogera bigambo biriko, oyogera bikadde mbu kubanga oli mu Baleevi eby'Abaruumi, kati bakulaba nga toyina sense, bakulaba totegeera. Omusajja ono n'abatunuulira n'agamba bambi bano bambi bali mu kyamateeka, tebabitegeera ebintu, tebabitegeerera ddala. Mbu n'abajerega n'abatunuulira n'abanyooma nnyo. Naye omwandiisi w'olukero agamba bw'amala okubanyooma, ng'omusajja omu kyava asituka n'amutunuulira n'amaaso, ng'omusajja ono naye n'ayimirira, mbu naye n'amutunuulira n'amaaso. Kyava abategeeza mmwe kirabika abaminsani baayitako wano ne baboonoona obwongo, musaana kutwala mu ddwaliro mukeberwe, mubeera mutya wano nga muli mu kusinza businza kyokka, mulabika temuli nnomo. Omusajja omu kyava ayimirira n'amutegeeza bw'ati, n'amugamba ssebo sooka gye wano. N'atambula n'amusemberera n'amutwala ku ttogero erisooka, kale pipa, n'amubuuza kyekiikyo olaba omwo. Naye n'atunulayo bulungi bw'ati, n'amuddamu n'amugamba ndabamu magumba ga. N'amubuuza ago amagumba gaaki. Kyava amutunulira mu maaso n'amugamba tunula mu ttogero. N'atunula mu ttogero, amagumba ago gaaki, njagala onziremu.
Kyavaddamu n'amugamba simanyi. Kyava amutegeeza amagumba ago g'abantu, ekyo bw'akiwulira bw'obeera ggwe enjoka ne zijja. N'amugamba guma nkutwala kuli okubiri, ate gano gaaki? N'amununuulira bw'ati, ansa yali yagitegedde dda. N'ansirika n'amugamba ne gano g'abantu, kakati awo enjoka ziwona, ekiddako nange sikimanyi. N'amutwala ku ddala n'amugamba ate wano waliwo ki? Agenda okutunula nga nawo waliwo magumba. N'amubuuza gano magumba gaaki? N'abunira, ndowooza eyali ayimiridde n'atuula. Kyava amutegeeza ebigambo bino, kale tunula wali mu nsonda. N'amutunuzaawo n'amubuuza waliwo ki? Agenda okutunula nga waliwo Bayibuli. Kyava amutegeeza ebigambo bino, sebu singa tekibadde kitabo kino ekitukuvu, naawe amagumba go singa gali mu matogero muno, singa twakulidde dda, ate bwe tukulaba oli musava ekimala. Naye Bayibuli olw'okuba twakyuka, oli mukwano gwaffe, oli wa luganda, ne bamuwa emmere n'okulya n'alya. Bayibuli entukuvu esobola okukyusa abantu ne babeera batukuvu nga Katonda bw'ali omutukuvu. Nsaba Mukama oyo ataggwawo bassebo ne bannyabo akukyuse okuyita mu kigambo kye, obeere mutukuvu nga ye bw'ali omutukuvu. Akukyuse. Nze nange Dawudi yankyusa bukyusa, simanyi nze gye nandibadde. Abali ku njaga Mukama asobola okubakwatako bw'atyo bw'ayogera. Nsebo asobola okujja mu maka go. Mwanyinaze mu business, God can visit you today and now. Asobola okukyalira leero ate kati. Katonda asobola okukyusa akutula ebiganye, oye Katonda omutukuvu ayita mu kigambo kye okwogera n'abantu. Omutawana guli ludda wa musumba, omutawana guli wano. Abantu bavudde ku Bayibuli entukuvu ne bakola byabo. Ensi ereseewo ekigambo kya Katonda ekitukuvu n'ekola byayo. Eddiini abasumba ne tuleka ekigambo ekitukuvu ne tubuulira byaffe. Bassebo emitawaana egize, emitawaana gy'entalo, COVID-19, emitawaana egy'endwadde, emitawaana egy'okufa, bye tusisinkana, enjala, kulwana, bukyayi, buteeyagaliza, kukaaba, bizze kwerabira bitukuvu bya Katonda. Mukama otuteekemu omwoyo omupya. Katonda otujjukire ffe aboonoonyi abatuula ku nsi. Omulembe gwe tulimu gutabuse. Ebitukuvu byo byerabiddwa. Yesu ekimu ku byerabiddwa ye Bayibuli yo. Tunaakola tutaffe abantu bano. Weebale Mukama olwafiri ebyeni gy'otuwadde. Weebale Mukama olw'obubaka buno bw'otuwadde mu puroguramu eno. Bw'atyo bw'ayogera Mukama. Mukazi gwe genda okimeyo Bayibuli yo. Musajja gwe kimayo Bayibuli yo. Beera ne Mukama omutukuvu mu maka go. Beera n'ebitukuvu bya Mukama n'amagezi. Bayibuli togituuzaako ndeku ya mwenge, togituuzaako gilasi ya mwenge, togitundiramu sigala. Ntukuvu. Bayibuli togibikako bubisi. Ntukuvu. Bayibuli togisuula busuuzi. Ntukuvu. Tolega ku mwenge ne weerabira ebitukuvu bya Mukama n'osuula Bayibuli. Saba Mukama akuwa omukisa. Saba Mukama abeere wamu naawe. Saba Mukama akujjukire nga naye bw'omujjukira. Saba Mukama akutunuulira akusaasira ebikusobyeko. Akuzza bujja. Mu kiseera kino mukazi gwe njagala kusaba naawe. Njagala weewombeeke tusabe twogere ne Katonda obanga weebadde weerabidde ekitukuvu kyekyo Bayibuli ekomewo mu bulamu bwo. Njagala kusaba naawe Mukama akujjukire mu byonna akusaasire akuzze bujja. Katusabe. Katonda kitaffe ow'ekisa ekingi atudde mu muliro ligwawo. Ebitukuvu byo bingi era biwerako, naye tutandise n'ekigambo kyo kitukuvu. Mulembe guli wabiraga, ozze weeraga nga bw'oli omutukuvu, okyalidde ku nsi eno omutukuvu bwo. Mukama n'otuwa ekigambo kye ekitukuvu kyogere naffe aboonoonyi, kitukyuse naffe tubeere abatukuvu bo. Mu puroguramu eno bw'atyo bw'ayogera Mukama, oyogedde naffe ku TV yaffe eno okubeera abatukuvu bo nga tuyita mu kigambo kyo. Tutukuze ayi Katonda, tusaasire ayi Mukama, tuzze bujja ayi Yesu. Omukazi oyo oyogedde naye mukomyewo.
musembeze kumpi n'ekigambo. Musajja oyo mukomyewo, mujje mukusamira, mujje mu mwenge, mujje gye yagwa, omuzze mu kigambo. Kanisa zaffe zikomyewo ku mulamwa, zidde mu kigambo. Amaanyi ag'ekigambo gatufuukira obuwanguzi. Abasajja n'abakazi, omukazi oyo, musajja oyo, wonna waafukamidde, wonna waawuliriza, wonna waali, Katonda agaba omukisa gwa Kitaffe Otukuvu gubatuukeko, gutuluŋŋamye, gutusitule, tubeere naawe, otukyalire emirembe gitaggwaawo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe tusabye. Amen.